buzibu nga deputy mayor wayogedde kaseera ak'ebyobufuzi. Kabaka bwe yali e Bugerere mu mwaka gwa 2014 wali entenjeru yatugamba nti ebyobufuzi tebibamalaako mirembe. N'atugamba abavuganya manyi meeyo ono ajja kuddamu yeesimbewo, mutabagane n'abo bemuvuganya nabo, kubanga ebyobufuzi buweereza so si muki si mulimu. Naye kubeera mulimu si kufana ki si kufana kuwona nekwandibadde mulimu. Era abano ab'amawulire singa ono akeerewa mu fuliri ng'oli yatuuse balina engeri gye bagabana waayi mpa ku kibakoze eki songa nagwo songa gwo mulimu songa bakola mu bifo byaki byanjawulo. N'ebyobufuzi buweereza era olabira munnabyabufuzi omubbi akoleera erirye ebyobufuzi abifuula kufana kuwona, kuba kufana kuwona kubanga alina kyakola ki kyagoba. Nimba ngenda kuweereza lwaki nandikubye omuntu kiteeka okuweereza kubanga okuweereza mukugu buvunaanyizibwa okubeera ku makya. Oli abagambye akudde ebisoga ssaawa 12 kitundu emotoka nemufaako ate neyeeraliikirira mukira bannange motoka nemufaako neyeeraliikirira kubanga agenda kukola ki kuweereza. Kalwaki okuba omuntu otuuka essaawa 10 okutambula ng'ekikubye omuntu osobola okutuuka ssaawa 10. Yolaba omuntu aguma omuntu, yolaba omuntu akoomera munne, yolaba omuntu agulirira ng'ali mu byobufuzi, manya omuntu oyo anoonya mulimu. Era omulimu ogwo kyanoonya ajja kifuna mu bubi kubanga byobufuzi mulimu ssente nyingi kubanga omuntu onoba mwerufu. Naye omuntu akola ekyo ajja kukola ebitali bya bwakatonda ebitayamba kitundu kugenda mu maaso. Awo nno njagala okusaba bannange mwenna sookera ddala mpiri byobufuzi bino ebyobinkana kati ebyofuwa ebuli ebutakwate mugende mu kalulu aka bonna fe tubakuutira abaami ba Kabaka tebibanakyekubiira kubanga bonna abeesimbyewo bonna baana baani bonna baana baani ba Kabaka. Bona ogamba nti ngenze besala ate olwo sendiwanyi onoomulekawa bonna baana baani ate jjukira ku omwami wa Kabaka gwe matu gwe ligere gwe makulu era gwe mikono gya Kabaka. Oba batalabye Kabaka mu kitundu gwe kikubagizo ki gwe kabonero kalabiramu Kabaka waali anaawangula gwogenda omuyosanyusa bajja kuyita gwe Kabaka omukulisa anaagwa gwogenda omukumaakuma ti munnange kola ki guma abanaasobwagana gwogenda okubatabaganya kibannange temugwangana muki obulago. Kaakati bw'obanga ofuuse kampeyina ng'ogudde olulege nga weekubidde onoosobola otya okuyozaayoza oli akulaba ng'omulabe, onoosobola otya okukumaakuma oli ng'amanye nti nno okugwaku gw'okuvunaanyizibwako. Awo n'abantu ba Kabaka basaba twesibe ku mirimu gya Kabaka. Abeesimbyewo tubalambike bavuganye mu buntu bulamu, basabe akalulu mu bwesimbu mu bwesigwa baleme kujaajamya ekitiibwa kya Buganda. Kyoli yeesimbyewo naye bagenda mu kalulu si nsonga oba awangule mu kitiibwa. Abantu bami nga bawangudde ne basigaza ekitiibwa, mulala n'awangula ne bagamba ng'era abantu bakimanyi era nga tebamuwa kitiibwa kya nnamaddala. Tulaba omuntu oba agudde naye ng'ekitiibwa kyakoze eki baana si yenkomerero. Omuntu asobola okugwa mu kalulu n'asigaza obuweereza n'asigala ng'abantu bakyamulabawo nga bakyamuwa ekitiibwa. Oli n'ayitamu ne bagamba nga bajjukira biri bye yakola olwaliwo mu kalulu abantu bamaze okufa. Wano mu Buganda mwawulidde gomulabo y'eb'emiyaga mu ssaza lya Muteesa Mawogola webasooka omuntu eyafa wano mu Buganda abantu batingana mu kalulu. Buganda ku mulembe guno omuteri mbasaba nange kikafuuwe tulabe nti nno tuleeta emirembe atuliza abantu okubeera n'emirembe. Abalonzi tubakubiriza okulonda abantu abawa Kabaka ekitiibwa. Ekitiibwa ekyebikolwa singa bakyogerako bwogezi awa Kabaka ekitiibwa ajja kugera ensonga z'anaayogerako ng'eza Buganda mu nsiri ajja sigiyo bulungi ng'era azimanyi. Awa Kabaka ekitiibwa mujja mulabanga mu luwalo lyonyingi
obukulembeze bwa Kabaka ewuuyo mu mipiira ennaku zino Kyaggwe erina amasisa geeyiikiriza erina amasisa geeyiikirako negakola ekyaja nga ewuuyo mugenda okwagira ebipiira by'amasaza n'enteekateeka ezitalizimu lw'abantu babulya abantu balaba oyo atuukiriza ebikolwa ebyo bw'olowooza omukyalo ono Nalweyisa abeera akola emirimu gy'abakyala nga abantu balaba tewetaaga kwogera ku Nalweyisa oba omulala aho tewetaaga mumwogerako naye abantu balaba kyani awa Kabaka ekitiibwa ani yeenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka ani akola bino ani akola kiri abaffe ani aseketerera ensonga za Buganda munajjukira wano mabegakaawo twalina ensonga y'emwanyipala ekituuka ekiseera ekyokuba akalulu lyankulaakulana Ssemasonga ey'okuna emwanyi eri mu Ssemasonga ey'okuna okujja abantu mu nkuba y'obwavu neebaayo oli n'agamba nja tulina namba okulemesa Abaganda etteeka lyali lya Uganda lyali ly'Abaganda Abaganda baali bakoze eki naye tewaliwo abaaliwagira n'abataaliwagira yawagira kibakuba Abaganda ddala yali ali ku Buganda yali mu Ssemasonga etanga abantu babeera ebyo babitegeera tekikwetagisa kutafuta binoono etulyamu olwo naye bw'otegeeza abantu ab'Abakabaka ekitiibwa kibategeeza abantu ba Kabaka bajja kutafuta bategeere Abakabaka ekitiibwa abavubuka mbasaba mwongere okubasaba nsanyusa mulaba omuwandiisi w'essaza wegombolola buyigwe muvubuka mboko kirungi nnyo obuvubuka okubawo obuvunaanyizibwa obusukka ku kitongole ekyabavubuka kikulu nnyo babeere ekitongole ekyabavubuka n'emirimu emirala gye bakole ki bakikole kyomuntu atandise okukola emirimu mu kiseera kino nga babavubuka gye bujja nze omulaba muwandiisi wasiza nze ndaba Ssekiboobo nze ndaba minisita kubanga agenda kufuna obuteeketeeke ebbanga ki ddene nakyo ffena ekiretwongere okuvuba abavubuka basobole okuyigira ku ffe abakaddiye abakoze mbagene nga bayigira ku ffe banaagenda okutuuka emyaka gino nga balina kye bamanyi olwo lwajja okukuumira Buganda ku ntikko batulina emirimu ebiri okusooka wakuza Buganda ku ntikko ogwokubiri nga tutuuseeyo tutakkiriza Jjoogo kuddamu kuseeseddwa kuva mu kifo kyaffe tulina okukuumira Buganda ku ntikko ebiraba okuva mu 1200 Buganda ebaddewo ekitegeeza buli mulembe tubadde gutukwasa omulembe omulala naye bwe tunaakwasa Buganda banaabafaanana batya babeere abo bafaanana nga abaziira ne muleese ne beenyigira mu nteekateeka zino mubaleete mu bungi buli nteekateeka yonna avuka bagimaamire era naagimaamire ebiseera bya Buganda eby'omu maaso bijja kubeera bitangaavu Katikkiro ajja kulambula ekyaggweyo mu nteekateeka eyamwani terimba ennaku z'omwezi 22 omwezi guno bwe tukozesa ekyo kye muleese mu bwerufu era bwagazi twamusobodde okugamba tukuuliita nazo onaekawaayo sente omwaka poliisi koze ekyo tutera okuwulira omuwanika wa Buganda owekitiibwa Nsibirwa buli kaseera ng'agamba sente ez'oluwala omwaka oguwedde zaakola kino nakiri ate nga kizakola mukola ki mukiraga ku bwagazi zamusobodde okutambula obulala emyaka gy'ekyenda waliwo enteekateeka mu Uganda ey'okusima ebidiba abaliwo ensonga ezo mwazigoberera era ebidiba kigambibwa ne bisimibwa naye abalala balina okulundiramu ente n'okunyesaamu ente baanoonya ebidiba nga tebakola ki nga tebabiraba Paalamenti n'esituka n'egenda gye baasima ebidiba n'ekomawo ng'ebidiba tekoze eki tebabirabye akakiiko ka Paalamenti ne kayita minisita akwatibwa kamugamba nti owaayi ebidiba biri luddawa nti twabisima naye omutwana temuli bayinginiye wedda muyingiridde ku bidiba nga naye temukola ki nga temubiraba byali wano mu Uganda myaka gy'ekyenda wano era ndowooza nakati ekyo ky'ebidiba kyakomaawo tebabiraba naye nga byebiri babiyiriddeko tebakola ki n'abalina okulisizamu ene tebakola ki n'enti tezibiraba naye nga babisima bakola ki babiraba kansobodde nakko okukola ekimu singa si bwagazi naye olwoba waliwo obwagazi akatono akajja
bakwatibwa mu ngeri ya bwegendereza era mutera okuwulira Katikkiro ng'abakuwulira ate nga kyakola nti okukwata ku ssente ya Kabaka amunyola omukono bwagazi kuba omuntu akantu kaleese. Erinnya lyange nze Naraiso Jamila, Deputy Mayor wa Bikweta mu Council. Okusomozebwa kwe tusanga ebibozibozi ebikikinike bye tuvuganya nabo bye bagenda bateeka ku bantu be bavuganya nabo. So bwe mbadde njogerako mu maaso ga Katikkiro mbadde ngezaako okumusaba nti senga bongera okusitula eddoboozi kuba lyasitulwako era abamu ne basobola okukakkana, naye bongera okusitula eddoboozi ery'okukubiriza abantu okunoonya akalulu mu mbeera ey'obukkakkamu n'obuntubulamu, embeera ejja kubeera ng'etebenkera. Kuba nsuubira nti eddoboozi lya wano ate nga kyekituufu bwe lisitulwa abantu abasinga baliwuliriza era ne bateeka ensonga zonna mu nkola. Ekyobulabe mu mbeera eyo kwe kwesanga ng'abantu balwanaganye okutemagana then n'abamu okulugulamu obulamu. Bano agali ebweru wa Buganda, ffe ababeera ebweru wa Buganda twenyumiriza nnyo, tusanyuka nnyo kubanga beeni okutulonda n'agamba nti Busoga Ssaza olabanga yatwagala, yatuwa ekitiibwa, ate naffe eri gye tubeera bannaffe ne batuwa ekitiibwa ne bagamba nti abo gye basibuka babamanyi, ate naffe ne tubakwana, naffe ne tusobola okwegatta mu byabwe ebyobuwangwa eby'ennono zaabwe, nabo abamu beegatta mu by'ennono zaffe. Ekyokulabirako nze mu ssaza lyange ery'e Busoga ninamu omukyala omulugwala naye yazaalibwa eyo Busoga, kitaawe yakolanga bikajjo by'amadivaani n'akulira omwo. Bwe yalaba bye tukola ng'Abaganda ne yeegomba, najja n'atugamba ati bannange nange njagala okubeegatta kuffe. You are welcome. Omukyalo oyo ne tumusembeza. Omukyalo oyo buli kye tukola abeera naffe, oluwala olwo n'alutoola. Bwe tudduka emisinde gya Kabaka naye t-shirt agigula n'adduka, era nze namuteeka mu kika ekyange mwensooka kuba ye mulugwala, nze ndi Wandiga, namutuuma erinnya Nalugwa era lyawandiika ye Betty Agoyi Nalugwa. Kale tusiima Beene okuba nti yatugulamu amasaza.